Shifra Namutebi mutuuze w'e Nabweru mu munisipali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono nzaalwa y'Erwamata mu Kiboga. Bwe tumusangidde mu budde bw'okumakya nga yatandise dde okukakkala by'egigye egy'okuzimba. Bwe weetegereza engeri gy'akolamu kikulaga nti omulimu guno agulinamu obukugu ate agukozesa kwagala. Mu kuwayaamu naye okumanya engeri gye yayigamu omulimu guno n'alutuviira ku ntono. Natandika okupata n'ensi nga ndi wa myaka 9. Awo naona mbadde njiya nnyo. Agamba ku myaka 15 yayingira obufumbo era n'azaala omwana we asooka ow'obulenzi. Nenzaala tata we nampisa bubi nnyo. Nayagala abakazi abagagga. So nange ne ngamba abasajja baagala bakazi bakola. Nensalawo nyingira omulimu guno kuba omwana oba bulwadde kusoma byonna nze ate waffe tetulina nnyo ssente. Wakati mu kunoonya ekyokukola yafuna ekirowoozo eky'okutandika okupoota anti mu kwo temwali interview. Nali mutono nnyo nga oba ontunuulidde tosobola kunzikiriza nti nsobola okupoota naye olw'ennaku gye nali nina okuguyingira. So nenguyingira mu myezi 3 nali maze okuyiga. Wadde okusomoozebwa kwali kw'amaanyi yaguma nga kyafiirira kwe kubaako kyayiga era bw'atyo n'ayiga okuzimba. Kati nga buli andabako agamba ono agenda zimba ki talina kyamanyi. So kati bandabanga ne banjerega naye balaba nga kyenkozeeko oluddako akuba essimu n'agamba mujje n'omuwala. Kati agamba mu kuzimba kumenya mujenje kkalu. So nzimbyeko kalina nnyingi. Nzimbyeko embuya, enabbingo, redisi, yonna eyo nzimbyeyo era banjagala nnyo batuwanye emirimu. Namutebi agamba kino kyamuyamba nnyo anti omulimu guno tegwetaagisa capital olina kuba mumalirivu kasita emirimu gibeerawo. Obwongo bw'olina okuteekako nnyo essira nti nina okuteekawo buli design omuntu gy'aba ayagadde asobole okunnyongera omulimu omulala. Atubuulidde lwaki essira yalissa ku kusiba tiles. Nze buli kimu kyenjagala nkifunira mu budde. Omwana asoma nga tekuliko school fees wa musajja. Omwana anyirira, ayambala, alya. Ne bazadde bange mbalabirira nga bwe baba baagala. Nembaweza sukaali ki ate byessaali nnaku ekyo ekiseera. Ono aliko abantu bakola nabo abamuyambako. Tutuuka mu bagagga beebuuza omuwala azimba. Ne batulira ne bagamba tukutumye fundi ate ozze na muwala. N'abagamba n'oyo muwala fundi era asobola okukola. Naye olw'okuba bagagga baagala kusooka kulabako. So kati bwe balabako nga batwongera emirimu. Namutebi atubuulidde okusomoozebwa kwasinga okusanga mu mulimu guno. Funa omuvubuka y'okupoota alabira ddala ng'omusudde level. Abavubuka okupoota omukazi era ajja n'agamba nga poota azze kupoota. Naye n'atunula n'agamba ono gwe ngenda okupoota asigenda kupoota n'atambula n'agenda. Banne baakola nabo batubuulidde bye bamwenyumirizaamu. Ye baba alina kyakola akikolanga akifokasinzekera akiteekako nnyo omutima n'essira. Okusinga ate omusajja kasita enkyanja agenda kola kunekirabyo kibi kinga omanya embeera zaabwe. Twogeddeko n'omukyala nannyini nnyumba eyawa Namutebi omulimu guno gwe tumusanzeeko n'atubuulira ekyamuwaliriza okugumuwa. Namusanga agasiba tiles neŋŋamba nange nja muleeta ansibireko era omulimu akoze bulungi nnyo kwegamba tiles azisibe bulungi ebiyigo mubirabye. Namutebi aliko amagezi g'awadde abavubuka abakaaba ebbula ly'emirimu ensangi zino naddala abawala. Ekisooka kya byonna abasajja omusajja yenna ng'oyagala akwagale akuwa ekitiibwa olina okukola si kulera ngalo. Buli w'okola omusajja amanya tugenda kulankulana naye buli w'otuloolera engalo muwa temugenda kulankulana kuba ssente z'omusajja tezimala waka. Abaganda baalugera nti atalina mukamwana yeekamwana yekka. Namutebi awa ekyokulabirako eri abavubuka abalinda okubawa olw'embeera gye balimu. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.